Mugamba mutya abali ku channel yaffe tibwa Chaiti YouTube channel yaffe waliwo munnaffe wano omwami wangambye nti olina obuzibu okubeera nti oweebaka oyise omukka emabega nga weebase kakyogere ddala wagambye nti ofuuwafuuwa nti olugwawo oba misana oba kiro nti olwebaka ebiseera ebisinga nti ofuuwafuuwa nombuuza nti kiva ku ki ekintu ekyo ekyokufuuwafuuwa naddala mufe abasajja ebiseera ebisinga abatera okubeera nakyo mutera kubeera banene buli woofuna omubiri n'ogejja olubuto ne lugejja ebizibu by'ofuna ebimu ku byo byebyo ng'oyagala okukakasa nti okikola gwe omunene ndi ku gwe omwami ng'oyagala okukakasa nti okikola buuza mukyalawo oba buuza abantu ab'obeera nabo ebiseera ebisinga buli woogwawo ne weebaka byofuna bye bino abamu tebabifuna mufuluuta omuntu omunene afuluuta ekirala abantu abanene bafuuwafuuwa ekyo njagadde nkibabuulire si bonna naye abasinga naye ekizibu ekyo oyinza kijjawo otya era olina kulwanisa mubiri gwo fuba okulaba ng'okola ekisasayizi sala olubuto gy'okoma okugejja olubuto ekyamazima ogenda kufuna ekizibu ekyo osobola okubeera nga weebaseemu kkaawa emisana n'ofuuwa ekyo kibeerawo kijjira nnyo mu abaami abasajja abagezze mutera nnyo okukifuna ekyo njagadde mbeere nga nkikunnyonnyola kuba gwe akimbuzizza oli mwami ekizibu ekyo kusookera ddala okukijjawo bw'obanga oli munene naye ng'ofuna ekizibu ekyo nkusaba okola ekisasayizi sala omugejjo ekirala kendeeza mu kulya ekirala mulimu abafuna ekizibu ekyo ekyokufuuwa nga toli munene naye n'okifuna nga kizze buzzi ekizibu ekyo kiba kijja kuggwaawo beera ng'ofuna ku ddagala osobola okubeera ng'onywako erirongoosa mu lubuto n'ekirala by'olya beera ng'obikendeeza ebiseera ebisinga abantu bannange mulya nnyo ebintu bingi osanga omuntu ng'asobola okulya empuuta ensiike n'alya amandaazi n'alya amagi n'anywa sooda n'anywa amata mu lunaku olwo lwe lumu ebiseera ebisinga ebyoba otadde mu lubuto w'otabifulumya ekyamazima kiba kyangu okufuna ekizibu ekyo ekyokubeera ng'ojja kufuuwafuuwa ndi ku ggwe omutono naye ng'okirina n'olwekyo kendeeza by'olya bino fuba okulaba nga w'olya ebintu ebiyitiridde ate nga bigumu yiiya engeri gy'osumululamu olubuto bibeere nga bifuluma omuntu omutuufu oba oteekeddwa okufuluma buli lunaku okufulumya obukyafu kijja kuba kikuyambako kizibu nnyo okusanga omuntu afuluma buli lunaku okufuna ekizibu ekyo kizibu nnyo oluto okuzimba nti lujja kuzimba kiba kizibu ntunuulire nnyo ensonga ezo eddagala eryangu lyosobola okubeera ng'onywako ng'olubuto gwe luzimba nga lukuleetera okubeera ng'ofuuwafuuwa naddala ng'oli sayizi ntono ndi ku ggwe omwami ng'oli mutono beera ng'olya nnyo fuluutusi ezo naddala ng'amapaapaali gajja kukuyamba okusumula olubuto lwo obeere ng'ojja kufuluma bulungi nnyo ekitaffeeri nayo kijja kukuyambako ovakedo naye mulungi nnyo beera ng'omulyako ekirala ddira obutungulu obusaleesale nga butono ogattemu n'ennyaanya ebyo nebyo birye nga bibisi osobola obbirirako ekyokulya kyonna ekyanguwa naye ng'obutungulu n'ennyaanya singa onaba obigasse n'obirya nga bibisi bigenda kukuyamba ogenda kusumuluka bulungi nnyo olubuto lwo lusobole okwetereeza ekyo kibeere nga kivaawo ky'ofuna ekyokuzimba olubuto n'obeera nga ofuuwafuuwa nga weebase kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno WhatsApp namba yange li 07787 yeeyo WhatsApp namba yange mwebale kubeera ku channel yaffe tibwa Chaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi mweraba